ne ali boxer tebamuwadde ali boxer semina ako kakwate pacho bamuleke bate bamuwasiga ne ali boxer yadayagala bwachi kansala ndoza LC5 ya kansalinga ko wa LC5 nga yagala ndoza wana wali Amudani Semugoma bade balino mwakade olwensonga nti jukira yali avuganyiza mu kalwa kawedde Kampala Central gundi namuwangula uhuru kakati ate nasigala nga mu kibiina mwali n'atalwana kibiina ndoza naye ogamba genda wali wono sobola ate wane wa uhuru balesewo omuntu mulala sali waliwo Joseph ali kudembo no bomumanyi wa CBS Joseph ali kudembo Lwengo luli bamuwa tikiti n'alemerero kajjayo kuno tebagimuddiza lwaki tebagimuddiza omuntu bwejire Sematimba aina akagato kalinga kakakondo n'obusuuti tebukyuka omusange wandege yawo ng'atambuza ekigere n'akagato kalina entambula gy'atambula mwati wamu na area ya mtown aso utambula okuva ku bitala bya Sapporo mpaka jasule Wakiso lio bagene obabiranga omanyi yasiba ku kitebaawo kavule asula ku kitebe asiba ku kitebaawo baba wa emirimu gye mwezi babeerawo naawe tebamuwadde musajja watu ndaye mpudde mbuddewo ganya naye bamaze ne bagimuwa ku listi ekyuso manyi bakyusizaamu ku listi eddewo ganya naye bamaze ne bagimuwa kakozza Jojo William owa CBS reporter weri Entebbe naye tebamuwadde teyamatiza bakulu waliwo gayi wange ali ku parliament bamwita Nixon Bale omumanyi wa Channel 44 mumanyi naye tebamuwadde katoka wesa tumwogedde Motive Kasagga cameraman w'NUP waliwo gayi bamwita Byamukama Rosias wa mama Byamukama Rosias naye abadde avuganya nkamanyi okamanyi Byamukama tulubera mu field yomu kamera nnyo mu field workshop wera ku Afrikana tekakubulayo keeru bwe kati kogeza kirimi kigundi gwenkinyankoli nyankoli kade kaze kuvuganya waliwo omusajja famuta Ganja Musiramu ono musajja Musiramu waffe wa Megatron sasa zino katali ku radio 4 akolayo ne Megatron ne tebamuwadde naye badde avuganya Kasolo meya w'Ejjinja tebamuwadde Kasolo amawulire Nicholas Kalanzi adda akola ku radio Kasolo yabalyamu olukwe yamala ofuna obukulembeze n'agira Nicholas Kalanzi tebamuwadde Pacho tebamuwadde Njuki gaya yakolanga ku Fresh TV eyo ene yatwaha wonna osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero ku mikutu gino MS Media Kimbowa Updates kubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa kusaasidde nnyo ate otuuka ku buwanguzi nkiyozaayoza nina Kimbowa Martin Kimbowa oli otya sezono journalist wakakola obululu bumeka nakakola obululu 3 2016 20 ogenda tonaba kati kano tonda kakola sinakakola naye kano nyere twakatandiseeko bwe bululu 3 2011 I mean no 2011 naliwo 2011 era wakola bululu 3 nakabukola then kano kana bakakuna kituufu kati olulu wakakola obusatu okola akokuna gy'emyaka gyange 2 kitegeeza oliyanga kyengamba kuba kati nze nakakola kamu kana akawedde emiri emyaka waliwa nali era ndi mu kusoma nali sinaba kujja kubanga ze mawulire nayingira mu 2019 December ndowooza November o December 2019 active field nga nkola amawulire ne bampa ssente nendeeta story ne bansasula biki ebyo 2019 ate nze 2010 nali ku family radio eriruga basasa byaleka ekiwatule ebugoloobi nsi bugoloobi baita kitintale obonye neza abalokole bwe baba onoddawa then nengenda ku Radio City naye eri bugoloobi yani eyate Radio City bagagga bagundi bageso banyiniyo bageso sibamanyikiddwa nnyo bwe wavaawo banavaawo nengendako ku Kingdom FM ewa Kiganda ate nengendako ku WBS waliyo program gye twakolangayo nayogerako nnyo ssebo waliyo nengendako ku WBS nenvaayo nenyongera nenyweza Kingdom nenva Kingdom awo nengendako ku KTV nayo nejja nayo nenjibeerako nengendako gye nakusanga nga nze bosi wo ku ABS pozi wali manager yabonyeza baddaye nali manager naye nga abaana baagala kundya abawala baagala kundya bali kulya kutya okunkwana nali nyirira okufa
wakuba nze nakolaba naba musajja mu suit ne baga aba New Zealand ne baga ono si Martin Chimbo ya suit ekaba wali wabauza bale se manager kadere manager go bagamba Martin Chimbo ngato mmanyi ngumumanyi ne baga ono Martin Chimbo ha saba wala ne bagala okundya ate abala ne bagala okundoga TV yabalokole so EBS yali TV yabalokole wali no muyayagala kuloga ngate mulimbe nasanga bakasindika emagombe ani yali afudda nasanga omwana agubangamba yali editor Arnold Ligani ne yamusindika emagombe naye yali wona musanga wao gobanga nti yamusindika goma nti Ligani oyo ze nava mu yuzuru musawa sawa 4 ezikubanga navanga usawa nyanga mawulire gawedde ngendo okufuluma nti nga Ligani ali ku madara awo akirira ngekintu kimusimbye muno nga yenyuula nange kwe kudduka speed nempita abana ne bali musukumujemula omusajja sajja oba yali njala simanyi yatuuka obudde ne buwanvuwa n'alwala era omanyi nti twagenda okusula ku bafiirwa eyewaabwe bali bamuzaala wano Gangu side kasita twabakinga bwetu ne bagamba abasire ba EBS kyokka wasa omwana omuto mwalimu sayansi w'ekifirika simanyi lwaki abantu b'okukyalo bakyogera bwe bato naye nga omanyi kizo bakyalimu kubanga nange bwe nabeera awo jjukira waliwo omuwala ndowooza omanyi omanyi toyogera linnya lye naye omuwala oyo yakola ebintu byennyo we nabeererawo awo jjukira alina kopi y'ekisumuluzo kya ofiisi yange nga nze bwe nzigalawo ne ŋŋenda nga yajja aggulawo nga akola ebintu atategereka mu ofiisi kati nga baŋŋamba jukira waliwo ekivubuka ekyali kya sikaali ekisajjasajja ekigodi nga kimbuulira ona akalala kalinzira era nako kagodi bwe bwalongosa nga bwetumala bazadde baako beki ne kasolooza ssente ku YouTube ne baŋŋamba nti woova wano kino nakino kyekibeerawo ona ekikyalo ekikulu ekyabeeranga eno wansi nga kitegedde nakyo era nakyo kyowo mu kawaala kikyabeeramu ŋŋamba awanyiwe wasengera kufiira bwereere EBS TV yayiga ngitadde so nali manyi mwakyangana ne Chimbo wakojja Chimbo wa musajja wange kati Chimbo wamusanga okuwa bwa manager kati nze Chimbo oli Chimbo atuludde naye naye story ya Chimbo bwe njikubuulira sisola gyogera ku mukutu kubanga musajja wange ate nkyamuli amaka sente Chimbo naye bamukwatira mu bwenzi kyomanya nti okukwatagana naye byali bizibu bya mawulire ne muteesa ndi nena program gyanga tukola bagitanga abafere b'ekibuga ngitegeera ku Kingdom eyo najuliza nnyo ngakyali kasanda kati nze nali producer waayo kati abantu ababangako obufere abafereddwa mu mbeera eza buli type batutuukiriranga kati omwe tujja twakwataganya n'abantu bangi mu mbeera eyo naye bwebitw ebyo oba bwe bututambula mutusinkana abantu bangi naye nga Chimbo omusajja wange era talina tasobola kukola kino atampita era ebintu ebisinga binona nze mbibeera mu masekati wetwali noleta katoka weesa akole program olugendo lwange katoka weesa naye musajja we bemanyi era ye yamwereetera kale ne bamukuba tekinikale abaana bawali nze banayimba buulire TV teri minimuzibu nga ja TV naye n'ekintu kyali professionalism kiba kizibu nze waliwo olunaku ba VJ bana bogerera film Musa ne Jovan kojja ngamba jawana ngamba nti omanye eki waliwo ne Kayanga bakayitanga ani soka kwa nyobo wa TikTok nkategedde kavange yo nabweru ka video something kale kakola omuntu wa birthday wa TikTok obwo olwaleero abantu abazali bamwe ako ngategedde kati kojja ngamba oba meeting wagirimu yatula no mu newsroom kojja ngamba nti ba VJ mbakoye era okulaba nga tebadda kati gwa ina okulwana okulaba nti ba VJ tebakola kati ba VJ mbasinkana kati omala okwogera nabo bijje bagenda bamusinkana jukira nze nampadde kodi ntimba kodi bavije nadamu bawulira kumpewo nga bali kumpewo ngeno kampani nekoleka waliwo abalala waliwo abawala baali babiri nabasanga pisi 3 ono nokumpala no yampalane ate kalo kale mbosera naye wamusangawo nabasanga abo bagenda naye kati TV eyo ndoza Chimbo bagikwata ne bakomawo abamu bali bavaawo bano bakola essawa y'omwenda bajjo bani kati omwala oyo pisi 3 ne Joan bajja baŋŋamba no
nze nali sibamanyi of course pista tuje yerusa nyonyo nga sitya mutegera nti pista tuje ndaba kakazi kazungu era yiga yaberusa yabagamba beruke yitakola na bawala badduga yitakola na badduga ne kalo oyo ono kalo yagende UK eyagira abana nenda uli story yafera abana obuwumbi yadduka kanga mwali mu gwanga tasobola na kujja mu gwanga omusajja yamufera kawusara kale tebafera kampani yabwe yali ekola bulungi but nga bamaze okuteekateeka abaana bagende Saudi Arabia abaana nga basitula leero Saudi Arabia neggalawo kati abaana nga basitula katugambe na ku 2 mu maaso Saudi Arabia neggalawo naye kati tukyayagala abantu bonna bakola ki tukyayina kye twetegereza abaana sente wazibajjako bakola buli kimu sente nawe wazisaasanya tokyazina so zali azisaasanya yabafera hati yabafera ali azisaasanya naye naye yafera tekisobola kuvuga bwe kiti abaana nga Saudi Arabia nga bagigadde amawulire gatambula ensi yonna emanya nti abantu babadde tugenda naye ekituufu n'ekiri eri batugadde kati nno abakusimba nga ali mukola waliwo yamulabula nga agenze mbulango namugamba oli ku radio naye bagenda kujja kukwata banga yagulawo ne benze empyawo ojjukira story ya benze empya anza temanyi kire kimotoka kye kinoowa teyakuba ekigo yagula benze awo nafuna olubuto ne tugenda mu nseke ne bamulongoosa byali biwambe ebyakkalo amanye ebintu biki naye bali abawala bajja kati balina program gye baali bakolawo akawungeezi mu mulembe guli evening zone kati bagenda okujja nga Kimbo yagiwa kino ekiwola kijowani kijowani ekyali kikolawo ebya chachi ekyali nga kikola ebya chachi nga chachi ewedde sawa y'omwenda kati ekiringa ekiralolaalo ekyo bakiriwa banga bakikola olubuto tebanza butakikola naawe naye nalaba kirina akaduuka eyo ng'ekasubi eyo ku munaku naye simanyi we kiri bwatuufu bambi so abawala abo bajja baŋŋamba kikojja tugambye tuzze ku mpewo kati mbabuuza ate aliwo kati ate akabiga ke nalimu ng'aliwo yali aleesaani sponsor ye nga sente weziri sente kati okusasula basasudde sponsor ono Joani y'ekituufu yali ng'agana ayiga ba sponsor n'abaleeta kati omuntu omujja otya ku mpewo n'omugamba anti bali bannannyini bakomyewo kati nokojja Kimbo obuzibu bwe bwali bumu nze nakolanga ku makya najjanga ku makya okukola nasangawo abawala nga 6 nga kojja Kimbo yabasindise bajje bakole mushayemu musombu bajje bakole kati olumu nakola okumala wiiki ndabawo omuwala simutegeera ne mubuuzanya buli otane twogeramu ngamba kojja Kimbo yansindika nje nkole biki kati jukira yamala okola byakoze omutegeera kati n'abasindika abawo omulimu ku TV kati manager aliyo inago ya kitomera kati nolumu yasindikanga kati ayinza okukubira gwe Kimbo namwana agamba Irene wa control mutoba sayo kati nayinamu ne issue ya Irene oyo kati ali ku Kingdom kati Irene akola yoki wa control room era Irene tajja sobolayo tajja kusobola Bishop Irene tajja kusobola kuba ali Kingdom akamala emyezi nga omulenzi yali akola yagenda ku NBS namusindika nagenda eyo na connectinga yo senior Mike senior Mike yagenda kati senior Mike ali ku NBS senior Mike yavayo naye yavayo emyezi nga 3 nadda ku NBS kati senior Mike yasindika yoyo yasindika ya Irene anyway abantu bakyuka naye bayinza okuba nga Irene leka yamukuba nayogera mukuku naye nga ng'omuntu omanyi bw'oba tolina mulimu omala n'otereera omanyira nti ensi si nnyangu abo baana bannwana naye nga nze sizze kutwala mulimu gwabwe kati kanjikubuleko EBS eyo ogiraba abaana EBS ne baali badde nga bakuwadde omulimu okole ku mpewo programu abakontrol mbaga n'okuteeka gwebuuza Tash alobera waneeno bakuba Tash ennyumba babikukola kati n'avulira ng'akoye nasanga unprofessionalism yali wali nga buli omu amanyi TV nga buli omu amayaginamu omugabo nga era TV bayaabwe kati oyo mwana Irene y'omuzannyo gwe yanzannya gwenzijukira gwali gwa Dalawusi Sheeka Dalawusi nga gy'asasula ssente bw'asasula ssente waliwo ekiwala kojja kyali atadde ku reception awo kitegeera kiwala kyali kiddugavu nga kirina ekisa nnyo kyali kiva nansane kati nga bakiwadde oba accountant kale ate n'oli omukazi nga naye alina waali oli gwe twogeddeko mu kusooka naye yali sepinga kakati Dalawusi yajjanga lwa 6 agenda okujjanga ekyekiwala Irene nga kyekiriwo Dalawusi akwata sente aziwaani oba yakuba simu kojja namugamba ziwooyo aliwo aziwa Irene kati Irene sente alina oziwa aba banking Irene se yalazi banking ono omukazi either yalazi banking oba kino ekiwala Irene aziremera nego oyo Irene omumanyi Irene okola naye
nga kimanyi wabula dakika 2 owumule nagende manju nze wali ku kingdom wange waffe naye Irene oyo obuzibu bw'ennamulaba mu n'abaana abalala baali awo tebakkiriza mbeera mpyezze mu bulamu tebakyuka na mbeera because oli owaleese TV tabagobye wabula aleese omuntu omulala bayambeko mu kulaakulanya ekintu nayitanga Irene nabagamba kazi nalaba omuzannyo nze nga mungi ate nze nga nvadde mu setting za TV manyi buli kimu ekiyambula mu TV ndowooza nali nkulwanyeko twabeerayo nze bagezaako kyusa programu yo nzijukira nga bagijjawo oba programu bagijjawo waliwo gijjawo Maize nabalanga okukola. Ajijjawo ko naawe. Shoyo. Ndukula guwa soka engerawo ddala. Guwa kerera ngawo. Kati waliwo byabyawo ne bajigira musimanyi batacyakola biki. Programu eno. Ndukula programu eno nalinjikozeeko njimanyi obuwomi bwayo. Najikola ku Kingdom nga bagitanda muziga. Nanjibwa ne professor wange ezo mu programu ezazisinga okuba mu biseera mu buddo bwe twaberanga nabira nnyo n'amaanyi mu media mainstream. Kale programu nze nganjimanyi ate ya TV nganzibu kubanga erimu okunoonya bifaananyi kituufu erimu okwogera ne producer akuteekayo erimu toso ajema even owa control room ino banga ali active toyogera kyateekayo so program yali nganzibu jwaligo okola kwa channel era abasajja nga bakola Irene abo najja nganze kubeera manager kulaba tu student ekintu kino ky'omusajja alade mu center repetitive kireme kumusana mu kifunemu nembagamba tugenda kuba ne refresher trainings nga febe nyini fe sigambye nti ngenda kuleeta omuntu okuva ebweru wabula nti tufe wenyi tugenda kweddanga tugenda kutula department by department nti bakulabe obwo obuzibu tusanga tutusizaamu tutya twabeerangawo nga omwana producer presenter zokkola nga tewali wa control room aliwo n'abakamera nga tebali wa kamera nga Shafiki wala kaneza kalinga ka Shafiki agena ko NBS nako naye nga kasobola kubanga weekane kagana okuteeka nga wala enjale nnuma omulenzi gwe nasanga era mukama singa bambi amunyambira nawo simanyi kati wakola sikyajjuka nnyo yali mulenzi nga mumpimpi Kenny ye Kenny yali mulenzi mulungi bange Kenny yali mulenzi mulungi nga talina buzibu mwogera naye ne mutambuza ekintu yonna Kenny gyali mukama amuwa omukisa ye newsroom yo wagisanga otya kuba nayo yali teyali ya masansa newsroom ate no newsroom yalimu obuzibu yali ono omusajja gwotera okukyaza ano kamuleke erinnya litulireke naye omusajja gwotera okukyaza wano wa NUP gwebamye kadi yajjanga kusoma busomi mawulire munnange oyo omwami naye alinawo yaleetera embeera omwami oyo naye newsroom balina ebizibu bya newsroom nga bimanyi ebibeera wonna ngera ebizibu byabwe bikola ki tulina kompyuta simanyi ate simanyi kuli software wesingira ku simu wesingira ku ki kati newsroom yabwe ate baali beekumakuma mu bo bennyini beekulangamu omulimu oyo mwala ali ku Radio Simba Babula ali ku Simba ali mulungi yali chief Babula nono omulala omuddugavu okusupa gundi Sala Nandawula so bakolanga ekintu kyabwe ne beekumamu omuliro ne beekolamu omulimu ne bakolanga bo tebalina buzibu aweeva nti baali nga tobayingiramu bo twakola mu newsroom emyaka 2 nga tewali reporter ekisooka nga tewali reporter mu pyazze nga bakola ekintu kyabwe era kubanga oyo Sala yewa musanga yakakomawo yali yagenda yo ku ekigina amala nakomawo kuba abo ye yabatendeka abo Babula baani kalinze mu assignment yange yo kubeera manager wa TV mwali muno okusoma amawulire amano ono yali asoma amawulire mwali muno okusoma amawulire kati ngenaku tulina ozigabana olwa Nandawula yasoma Babula waliwo omulala bamutalesite nabuuma lesite akola akalungi emyaka eyo sijja kulimba simanyi gye kali kati naye era nga bw'obimanyi naawe ebyensi olaba eyo TV abaana TV eyo we yava ku mpewo abaana abasinga bali bakola awo abamu balemererwa okufuna emirimu kubanga ekisooka balina entitlement ku TV nti nze yange TV yange nizo wano nkola kyenjagala pasta yande tawabamu balinanga pasta yatuleeta naye yakuleeta ali mu ntaana wali nejjengo yali yabalemererwa nejjengo okufuna kimbowa nga yabalemererwa mu kintu so era kyoyogedde ekituufu balemererwa okufuna emirimu emirala waliwo ono omuwala omukyalo omukulukulu eyajjanga wansi naye nga talina mulimu naye yakolako kweyo gundi essaawa y'omwenda gundi Maria ng'akolako n'ebisumuluzo bya studio ng'ogamba aba bonabona TV yalinga eyaabwe Maria kati waliwo omulala yalinga akwata ssente oba wamusangawo ndowooza wasanga agenze bamuyitanga na Lydia omunene yambalanga alubindi kati oyo namusanga
yali abalese business naye nga tagenda leka naawe yali tagenda mukyala mukulu bwati munene mweru oyo yali tagenda namusanga neki Agatha nakyo wakisanga ekyobugalubindi nakyo nakisanga naye tekyaninaako buzibu. Agatha teyalina buzibu nnyo tekyanina abantu abaali bamanyi omulimu guno abaana abasinga tebaali bamawulire abasinga Pastor Yiga ye teyakolanga yasoosinganga talenti era kati ffe abatinitini abajja ne professionalism ffe twajja mu newsroom tuva mu newsroom ne tugenda mpola naye abasinga naye ebbanga ttono linamala ewantu awo nalaba omuvi ogwesirabangako waliwo ekisajja ekyatulanga ewaggulu mu ofisi ya Jjenge wasembera ddala ekiwanvu Atalasi ava kwabo Atalasi omumanyi Atalasi mbamanyi Atalasi muwanvu ne Atalasi omuddugavu oba ogamba Brian oyo alina omwana gwe yasobezaako kati Brian okimanyi nti nno nze kati StarTimes bwejja ne TV ng'emaze okuyonooneka ffenna tuvuddewo awo StarTimes ejja etandika reviewinga buli program eyalingako kubanga StarTimes teteekayo bifafafaafa negamba ono tumwetaaga kubanga yali egaba contract naye ng'egaba ya myezi 6 Brian yateekawo embeera yonna StarTimes obutankontaktinga kunfuna naye ekirungi kyali kimu nali ndi awo nga bana ba KS bana bo bandabanga ku makya nabo ne bankubira ne ŋŋendayo ne bampa ssente ne ntandika obbakolera naye ng'ono kati ate after sometimes StarTimes naye bijjamu ente nga kiremu kiganyi kati oyo ate ye musanga era naye Pastor Yiga simanyi gyatandisa mu kintu kyekiri kati oyo omuvubuka simanyi mulimu tufu gwe yali akola yali nga ewa Pastor Yiga bwe yafa n'asigalawo ngaani kuba yalina office waggulu eyo kati ebintu byawali kati olaba oyo yali nga akolanga driver amuwa amagezi bano bakadeideyi babagagga bamanyi abo bajongeza omuliro babagagga mugagga wali wandiguzeeyo ttaka litunda kati oyo ekiwala kizi bayogeddeko ekyali ku reception wane ya wakatikati ekyo nakisanga kifuluma emisinde ng'akituusizaako gwa buliisa maanyi n'okigamba nti ate kikirwa kyodduka omuntu omukulu addukira ki ti ampise nyambukayo waggulu bwe ntuuseeyo ekyo bakigagambudde obumuli kati nawe waliwo ebiwala bya kamera waba bisanga bi Angela mbamanyi ono alinga omusajja Gloria mumanyi ne Angela tali wano Angela ali awo ku KBS Gloria naye alina Groshi Gondi ye Groshi Media eyo nze nagimugulira nawo yabona basanga nange namukolako graphics yabona basanga bali wabo naye bali ate abo bebana ebatayina bambi nga bo bagamba nga Gloria ngamba nyino keera naye ate sina mu transport tebampa dekataga olumu gwomu wabo bango inacho yabona abana bawanga ku sente abo kati buza kagombe namukyaza ku TV kagombe ono simbwa omuntu wange wasoko mukyaza agano tukanga waggale na TV tebaliwo anga waggale awo ku mulyango nga asikali yebase waliwo akasikali bakaitanga mike ngakebase nakonko na asikali yagulawo nga kusawo mu kakaita keddakiikaaga tugendo setting akagombe yakola eddakiikaaga n'amala show nga kubiri mba nyina okuvaako era oba olina okuvaako so eyo TV n'abaana baayo esanazanya mu firimu eyo ne film tegisobola kubanga waliwo TV yajjanga ya film KBS ngambe sanazanya ba actor ne bawandika script abaali babaddeko okuva ku muzanyo gona guli ogwa kikyova tewera ne bawandika script basaana bakola omuzanyo gwa TV gye bayita kati gwe wagenda okujja Kimbo wanga yakagoba koja Kimbo wanga ina baleesaawo bamirundi ng'egyo abanjulira n'agamba ono bwakugoba tonyega enkyata bagamba namugobye natakuwa nsonga waliwo meeting gye twalimu n'ayanjula Daphne Kyakunzire muwala NUP oba omumanyi omuwala NUP yaleeta empapula z'amalende yakolanga BTM ayo mulala oyo naye ngenda kujja Daphne Kyakunzire mukwano gwange yeyita Mama Africa aina foundation bagita Mama Africa yeyita Mama Africa kati bo jukira omwali yaleta empapula za malende bwaberedde ku kitanda omwali yaleta empapula za malende oyo amuleta mu meeting gye twatuuza awo waggulugulu awo agamba nti ono wakugoba tojja watu kati Daphne njuka fe twemanye ebyema begana ina mwekangira nga yasibye bina bwe bajja babiri bajja bala babiri ngasibye bina bwe nabatekeri mas so ko lunaku yagawane ku sente kojja ko bantu bali ndalo kinana abokumacha n'agabira wa abana sente na obujukiro meeting yeyo abokumacha simanya abachi juka kojja bwe yabanga nga ayagadde ekintu nga ayagadde kojja alinga musajja mulamu kakati nno gatonda bakujja
kojja Kimbowa adda wa Uganda atalasira sitamugamba njagala omuntu akolera New Zealand up ko lasta mugamba toweta wanyana kunonya muntu yenna wabweru waliwo mati asobola okukola ki asobola ogikola ko yempe namba bandi akujja Kimbowa nkubira kajuga nali nsolo mu kawala kumpi ngangamba oli walanyo ne mugasiri walanyo ndina nkulabye wano nga linya kaboda ngenda yo nga nyumiza byayagala jala mu abasajja abakulu abasobola okunyonyola ensonga konze tekina buzuni abasajja abakulu abo bakuwa kasente betagayo ko kasente namba kyetaga sente mikane mukabuli wiiki ekitini tusobola sasanya emitwalo 5 kuba tubanga tuteeka kabasajja banaku pano omusajja nobo mwayo 7 onogula ebyokunywa ne banywa akaawo kananga akola show inogula ya time inogula data oba sindikire miremo abiki ngamba mitwalo 5 mingi nenda kuwa mitwalo aga buli wiki konze na Kimbowa akwata ekinana cha weeks cha buli mwezi akwata ekinana cha miezi ejo ngakuwa chikwasa ngamba kati program ngakulaba akwata koma naliwonga nkola yali atero kulaba nga awereza omanyi ye boss awereza ne message mu program ate kintu kikasa kyakwatanga yo nkwasa ekinana ngamba kati nyina mwabasajja banga abakulu abasomesa amawulire ku mukati simanya ku institute basiraje bange bankonge bani ngamba kubira amasimu nga tutandika show ate kimatono yali yabeera nobera nti yampa sente naye nga buli watuuka wagamba njagala kwogera na sekanjako naye ng'olumu tamanyi mu face anekanga bwekanzi kati era olumu nenziramu ne mugawo ekituufu sente ze wampa zaggwawo akakolako omwezi gumu yakwongera sente sinawo sente nakwata abiri awo n'agamba ye olina musanga mu lukuubo obanga akyamuse okumujja mu sente asikoje simwinako gundi yonna era bw'akyamuka newe ziba mmeka zikuwa simwinako asa omuganda nti zino ze zigenda okugusa guno omulimu sikojja simwinako gundi esente yaziteekangawo naye administratively yalinamu obuzibu omanyi nti abawala bajja kunga ku reception mbukojja Kimbowa basindise bakole program abo abanyira olunyirira nga oyo muganda wange mwekyo mulalamu ate akirungi abakyala abalabirira bwe waliwo bukolesho bujjeko awo butuule abulage nti bwe bubbosi era buwabule ne ku bakozi bani bano bagifute bino ebyana bino ebigimu nnyo ebyana yabireeta awo yakolanga ono gye nali nkola eno ono pasita weeno naleeta tulina ekwezi oyo twakolanga naye kwezi omusajja na myaka aga n'okusoba aleese omwana ali mu P5 ajje adisikasinge tukola tutya ku TV esobola kusituka etya nengamba waleka wano tewali mulamu wakati tewali kyakola wano tewali kiddako nze mpozi mama nimu benzijukira mama nimu abo bona ate abo nabo beerwananga nabo beerwana waliwo show omusajja gwasinga okwagala waliwo show gye namanaginga kaawo bajja abantu 10 nga bonna bagize kukola shemu naye nga yabasindika ate naye yagirimu shemu yali yalwa mukaaga naye yalimu yano gye yagamba nga mbayagala mwogerenga wano ono ali mu kufumba kati bagamba atya bonna n'abawa appointment ne bajja bambi okola show abamu banyiga bunyezi ne baddayo baatuukawo nga asanzewo gwali tasuubira asazeewo asanzewo baddalinga ennyo show eba yakola esande ndooza zaali 2 teyaddamu eyo nayo neekomaawo naye yo ABS television simanyi mu abagikola mulembe gwayiga yali etya omulembe gwayiga ekisooka yiga yali takosa muwala nga si mweru ku TV baba ati awalina okweruka kyobola bapista twabona bayeruka ba Irene ali luddawa kinakazi we kyali sikakasa nti njagina naye nga kyali ku Nice yavaayo dda sula Nice yavaayo dda kati ate ne bamukuba ennyumba mu programu y'okumakya ogw'omuzannyo nagulimu nze nagezaako okutaakiriza bamukuba ennyumba nze nagezaako okutaakiriza ate yali amukuba yali ani Mike yali producer wayo Senior Mike ali mutuvu omukuba yali tazia sobola programu eyo Senior Mike yali amwekubira kalinga mulimu Conrad Yiga mulimu oyo muwala Sengonze Alex okategedde kali awo kambalange koti emu kambalange koti emu katambuze ebigero okuva emutundu mpaka kukawa katuka 12 kasoka ne kesimulako bambi kajjukidde kirabika kati Irene go bagalo olwana aveemu kati waliwo Irene bibiri waliwo ki Irene kinakazibwe neki Irene ekirala anza ki Irene nakazibwe omweru omuwamu oyo yalinako buzibu yajja nambula n'ensonga ze ng'omuntu yajja mu office nambuulira nendaba bwe tujja okikwasaganyako abeerewo akole kati oli ye yali anwana ali wali Irene production kino ekinene ky'oŋŋambye
Ani kati twalina ba Irene bas. Irene wa production ono wa control room ekinene. Wa chichali kirwana. Nga nabulime. Chichali kirwana kati Irene nakazibwe. Yeti yalina buki? Buzibu. Era Irene nakazibwe nzo mukubageza akakulaba nti sota ziva amagisigalemu. Yajiva mu netwala akawala nga bakaita mmase. Kati ako ndoza. Okajukira. Kati andi kayinza oba kayina omuzizi kali kamaliriza kayina okujja akakole. N'amaaso gakali nnyo mu ngalo nze nakalabanga. Ne Irene yamala n'agiddamu. Irene yamala n'agiddamu. Nzijukira yamala n'addamu. Yamala n'addamu era ne bamala ne bamugjamu. Nate wagana okujjala kuba nti tewasangawo kalondoozi Aisha. Aisha nasanga afuluma. Abo bonna yali abajjeemu. Ne Aisha kagamba Aisha kyamutumya agamba etayinza kola nakoja Kimbo. Ndowooza balina mukembiranye zaabwe. Oyo n'afuluma. Naye nalabye ebitongole byonna byenkoledde n'ebitali bya media n'ebirala byonna byenkoledde muko. Nalabye ekitongole kyalina professionalism. Balibo. ABS television. But that ABS after yiga kufa. But yiga we yabeerangawo yayina mu bintu ebiri professional nga newsroom. Ngabikola. Programu za current affairs. Amawulire ezo nga tazeyingizaamu. Kati mu bino entertainment saba oluyimba ndukuwe. Ebyo byo ne script yagikuwandiikira naye ne yamawulire abaana nga atalasima viri kyalagira bwe kyekibeera bagamba nti ogomuzano ngutwala agutwala ne bagamba nti program graphics oyo tanyumye tejja kuddayo kumala mwezi mulamba twetegese graphics toddamu kukola todda kati nenzija nsingana omuzibu obulala bwali bwa Growna MC ne Koja Kimbowa nza mukama wa Growna ne Growna te mukwano nnyo gwa Koja Kimbowa Growna mukwano nnyo gwa Koja Kimbowa kati nga waliwo ekintu ekimu kyesimanyako nga Growna akimanyi Koja Kimbowa alinga mu 7 kati Koja Kimbowa manyi enkola gyakolamu mwenna gwasa okufeedinga information nakulaga nti oli akola bubiri atamwagala n'oli yennyini najja namufeedinga information kati ogenda banga mwenna mwerwana nze kyokola olwamala okukola ngaawo 10 nzirukirawo kati Growna MC n'ebintu byakola ngaawo ng'abikolera ddala ng'omukulu nze nga ndi awo ntudde naye nga ndaba alina meeting awo alina abantu bawa ssente Koja yazimuwadazi bagabiri actually baali babiri abaali basanya emizanyo gya Koja baali Growna MC ne Senior Mike yakirimu oyo naye yakirimu nnyo kale Senior Mike yali nga asukkawo ne gino emizanyo gino emirala gino yagizannya nga ye nyina zino ezitambula kitegeera nti oyo omuntu alire wali ku perfect hotel wengene omusanga mugamba afune ekyokunywa kale Senior Mike lwakuba nti Senior Mike yalinamu embala y'obukulembeze nga takulwana naye nga musobola okwogera kyovola abayanyangwire omuconnecting ewa Bishop eri yaguwa muteekeeyo nina uli anti Kimbo mwacyankalanira ku kivulu kya DJ Bash ekivulu kya DJ Bash twacyankalana naye ate kale kyali bwe kiti DJ Bash yali presenter ku ABS kakati aina celebrations zakola buli mwaka experience DJ Bash asabye bamuwe empewo ne Koja akkiriza nja kuwaki kuwa empewo twali awo mu kagarden kali awo nga ku Martin Road awo ka parking kakati nze nga manager actually ne DJ Bash ne yongeramu ng'omuntu atunonyeza ambozeza bani abakola live osobola okutufunira abakola live bikibi live nzine ongeza nziribye nzirese nga yagala ekibudu kikasuka live okuva ku wali ku Martin Road paka ekawala ku TV kati nekikolebwa live nesoma negendayo abaana ne bakuba muziki kati obuzibu bwajjira bwali bwe buti show ya Koja ekivulu kikwata ayagala jayogererawo mu kivulu ekikotte bwatyo ate we kikwata ayagala kikomaawo batekeyo obulango obw'eddagala ate nga nanyi ekivulu tanalabika ku stage kati gwe n'ogamba otya kati nze nakola professionalism nga simanyi nti ate omugaga sikyayagala kati nanyi ni kivulu DJ Bash nga tanajja ku mpewo kubanga yali kivulu ano bonna abaali basoose okulabika abaali basoose si bali bananyi kivulu bano bayambako nanyi ni kivulu kati ngamba Bash nti omanyi kendeeza ku bano obubadde ojje ku mpewo bagenda kujja kuki bagenda kujjayo live kubanga naye ayagala live agenda alabika ku TV Kawala kumba ate Koja ye kyamunyeeza ali ayagala amusalire kaawo ani ali mu control room Irene ye yaliyo kakati nze nemezaayo live y'abano
ninda Bash ajje kumpewo ne Bash naye andiwisa alwawo ate okujja simenta nayamba tanakola bichi kumbe kojja akola ki anyiga eri obulango bwe sawa zaabo zituuse yagamba omwana oyo yeyankolera TV yange kakati awe wali embiranye TV ngeri live eri Kawaala DJ Bash naba kujja kumpewo kati nze nga professional manager ate siri professional manager chokana ino media njibaddemu ebbanga nkimanyi kyenkola DJ Bash naba kujja kumpewo mugaja kumpewo olumala okuyimba bakusaleyo then TV egene muno mu programming kakati ekyo kyalema kujja nakola ki nagisala DJ Bash era by the yayimba tali live kuki kati kujja navawo nga anyinze nnyo kati abana bibangambe birala byo sabitegeera naye abana bibabingamba naye byo sibikakasa butofu bwabyo sikakasa butofu bwayo naye bana bibabingamba nti nakola live nakola interview ati kujja yangamba waliwo omukyala yali ayambaza Growner oba connection bichi kumanya collection bichi mwe baberanga mwa wawonga waberanga omukyala yali omuwanvu bwati nga nkula ya Kinyarwanda bwati naye yali alina boutique kali kantu kani kachimbowa tekali kantu ali mukazi ddala ayimiridde namba yali nenga yali muntu wa abana be babingamba awo nti nakoze eki nazanyidde mu gavazo omugagga ne sina gapu zena wabula kati angamba kojja ngamba nti oyo mukyala nonya gundi wano insobola okujjukira erinnya lye oba yali connection bichi something connection abatunda ab'engoye kati kojja ngamba mukoleko interview nga live mukoleko interview ya live nogena n'omukolako kati okolako interview ya live ninatula mu katebe we yali atudde katebo ke baali koze ki ke baali bamotereddewo nange nzija nzunga n'omuzindaalo omukoleko ngamba omwana kamera directing wano tukole interview ku omugagga yagambye ono nti sponsor waffe mujja ko interview kati abane bangamba nti watula ne muko omugagga ekyo nakyo kimunyiiza nakyo kyamunyiiza naye nekojja kimba ye musajja wange tetwesobola kwe muwange ekyo teyakingamba talina buzibu bw'amaanyi so kati ulira story y'ekigulwegwa tetunabatuuka n'okukinyusi kyatulese leero eno tugenda gikola bwekyo genda tambula bwekyo genda kola ndala kuba tene nekutteyo kati ekivulu kya Bash ekiggwa nze bangoberako kivulu ebangamba bagobera ku kivulu kubanza ekivulu nali ku TV waka nga nkiraba angamba nja kukubira todda angamba nja kukubira essimu oba ngamba okomangawo ku Monday ekivulu kyaliwo oba Saturday ekivulu kyaliwo Saturday ngamba okomangawo ku Monday bandi kubira essimu ku Monday kimu ku bibiri kitegeeza ne program yali wano tewaliwo ate nze nali njiddukanya yo naliwo nnyo eyo waliwo era nakwata omuzo nagamba nti bannange omusajja amanti nkimba wazanya omuzannyo oguno gwonna gutuusa wano awo naliwo nnyo olwo kati tumaze tuzzemu tuddinganye enkomyewo kati ekivulu ekyo bw'amala okungobera ku kiki amala okungobera ku kivulu yangobera na ku simu yampereza message nti angobye nemugamba it's okay sina mutawaana kati nali nalekayo ebintu byange ku BS mu office yange nalekayo laptop yange abiti nali nalekayo kali ngo omuntu gobagobye ujja n'okire ebintu basanga ku bagishusiza nasanga oli omukazi aleso omuzungu omuzungu yasalanga ebisomuluzo mutegedde oyo omuzungu kubanga oyo omuzungu yali n'obwana obuzungu awo yali mukwano gwa Pastor Iga besanga mukomera ne Pastor Iga watu nchemva mbonye ne media kati omuzungu yabeeranga Kawaala naye nga musazi wa bisomuluzo omusazi wa kufu ayenga yesu musazi wa bisomuluzo naye yenga ye mubazi professional camp simanya kati bamwita batya professional carpenter carpenter naye nga akolera kyebandaawo nga tona bagenda wano kukidda ku safe border naye wakolera awo kati ono omukazi gwe njogerako naye yatanjagala jukira ye yali mu setting y'ekintu ekyo yali amanyi agenda okuddawo nga manager okuleeta kwange kyamuluma nnyo so eyo scenario bwe yabaawo yagipika nnyo muki omuliro kati yaleeta omuzungu ne bakyusa gwe okimanyi nti oyo omuwala yansangako nangamba mbw ayagala kujja kati jukira nakolanga agaawo eki mbw ajje mugaawo eki nemugamba mugaawo eki ojja okolemoki nemugamba nemubuuzawo ku byaliwo nga wonagamba kati ki ekiriwo olowooza ki ekitambula mu ggwanga nombulira ka design UP biki ebyo nga talina nekimu kyama nemugamba kubuulire oba oyagala empewo engeri gye muli wano abakulu funawo nawona ka space konyigo baka dakiika 3 weteekewo nebino neno gireke ogenda bisobola so kati nzija era bangamba babikyusa naawe wali omuzannyo nga babikyusizza naye kyomukisa namusangawo naye angamba kubira kojja nawe kojja nzize ku office nkime ebintu byange ngawe wangambye nti wangobye biki
naye sanze office bagikoze ki bakyosizza kati simanyi kyakola oyo akugulire ngagula ate lwaki abekyosiza akojja nga atabanga akakimanyi so nga omuwala agulawo finally ngagulawo nga mpanga ebintu byange binayerinamu nga mbiteeka mu nsawo ankulukuta ngenda kati ate wayitawo ennaku nakubira kati wayitawo ennaku zalinga bbiri nga kojja anteeka ku conference nga anteeka ku conference nani ne gundi ne Agatha kati Agatha ye mukyala eyajja ng'alinga akolanga manager omukyala yali asalaka kati bwati nga mukyala mukakkamu nnyo salina ku kyeyetera okwogera bamutanga Agatha nani Agatha something omukyala oyo nga kujja teeka conference kati alina sente zali amuwadde kati kojja nga amugamba Agatha paleke M5 nandi nshimba naye muweke 7 tuli ku simu naye yazikuwa yazimpa mwala nadda agenda zimpa ate nga yali yazimugambye data azibekera wala waziteeka zisente zezimu oyo omusajja nzirange simanyi lwaki yakolanga ebintu naye zaaliwo ze twagabana final ate ne mane nkomawo nampita netuterezaawo tufunye ne gundi ono Tamalandi sani zaawo tuzzaalo furniture kitu tuzemu tukwataganyaawo program tuziterezaamu kawole twakola rebranding yaawo naye teyakola nnyo tukoze party eyo kuba eyo party yabanga yeno party jatira okutambuza ebeerawo buli bbiri eno gye mwakolera wano eno birthday tuzze tugikoze atuwadde sente ebintu bitambudde naye kati just kyenayiga kukojja nti olina muyiga nze nange namulaba era nze kati omuntu atasobola kuddawo banze bankubira mbusimanya program ogenda gikolera lungujja ne bagamba soko jeko kole eno mpulidde kolo so kati wenawulira embeera eyongeze nemmanya kojja bwati bwali ne mutegeera ate nali mumanyi era twasigala nga tuli ba mukwano ne kojja ne mukubye esimu twogere mga nti kojja yalaze nkubye ateekako yanga jangu wano wati newe wati era ateekako so kati kojja ye wange naye professionals gwe nalaba wali bava simanyi tusoka tuveeyo neno program ginyumire ole ate ndikuletera emboozi ya TV endala ewa wane wafe wano nira che program gikomya notandike alindako andi kati bakisagala gikomyawo omanyi program ojuwa punchline nanti punchline ojuwa ka punchline nanti ojimanyi tuno nayagadde dokola program eno eriwa asabali tugere kubafa abatinitini bana mawulide kuba yona line tuli mu mawulide tusoka na musajja affe katoka wesa tebamuwadde tikiti kabamuwadde kadi ya kuvuganya tebamuwadde musajja wange mbadde naye kuba ku Kingdom najja ku ABS nakuba amasimu abakuba amasimu ku radio katoka wese bwayise ujo kubimeza ali ku Bukedde FM ekimeza uneno ne ali bokusa sanyuka echo kyasanyuka kyabagenda abeerako ategese emyoleso mu kawempo mugundi mu bwayise project ezo bwayise tweyonje afuyidde ebiku afuyidde zikabini zomo mu area omo namona ayodde kasasiro agenze mu leadership ya NUP nasome ebyobufuzi agenze naddamu nasome ebirala ebyomuntu nga ye emirimu gye gimu agivuddeku azza amanyi gonna agatadde mu NUP tebamuwa card awo sasanyuse ne ali boxa tebamuwadde ali boxa semina ako kakwate pacho bamuleke bate bamuwasiga ne ali boxa yada yagala bwachi kansala ngoza LC5 ya kansalinga ko wa LC5 nga yagala ndoza wana wali Amudani Semugoma bade balino mwakade olwensonga nti jukira yali avuganyiza mu kalwa kawedde Kampala Central gundi namuwangula uhuru kakati ate nasigala nga mu kibiina mwali n'atalwana kibiina ndoza ne ogamba genda wali wonosobola ate wane wa uhuru balesewo omuntu mulala sali waliwo Joseph ali kudembo no bomumanyi wa CBS Joseph ali kudembo Lwengo buli bamuwa tikiti n'alemerero kajjayo kuno tebagimuddiza lwaki tebagimuddiza omuntu bwejire Sematimba aina akagato kalinga kakakondo n'obusuuti tebukyuka omusange wandege yawo ng'atambuza ekigere n'akagato kalina entambula gy'atambula mwati wamuna mu area ya mtown aso utambula kuba ku bitala bya Sapporo mpaka jasule ewakiso uliwe babiranga omanyi yasiba ku kitebaawo kavule asola ku kitebe asiba ku kitebaawo baba wa emirimu gye mwezi babeerawo naawe tebamuwadde musajja watu naye mpulidde mbuddewo ganya naye bamaze ne bagimuwa ku listi eno ekyuso manyi bakyusizaamu ku listi eddewo ganya naye bamaze ne bagimuwa kakozesa George William owa CBS reporter weri Entebbe naye tebamuwadde
teyamatiza bakulu. Waliwo gayi wange ali ku parliament bamwita Nixon Bale wo mumanyi wa Channel 44 mumanyi onete bamuwadde katoka wesa tumwogedde motive Kasagga cameraman we UP waliwo gayi bamwita Byamuka Malosius wa mama Byamuka Malosius naye abadavuganya nkamanyi okamanyi ka Byamuka tulubera mu field yom kamera nyi mu field workshop wera kwa Afrika tekakubula yo keruwe kati kogeza kirimi kigundi gwe kinyankoli accent ya nyankoli kade kaze kuvuganya walo musajja famuta ganja musiramu ono musajja musiramu wafe wa Megatron sasa zino katali ku radio 4 akola ne Megatron nete bamuwadde naye badavuganya Kasolo meya wejinja tebamuwadde Kasolo amawulire Nicholas Kalanzi wadde akola na ku radio Kasolo yabali amolukwe yamala ofuna obukulembeze nagira Nicholas Kalanzi tebamuwadde pacho tebamuwadde Njuchi gaya yakolanga ku Fresh TV eyo ene yatwaha oneyo kyamutuka mu kizibu yandiba bamufera yali ene bima byagula eboero yankuba bilioni namba TV yavaako kati myaka ndoze ebiri bambi Nato bakatonda yantasa che olwana aliko bisa abasajja ne bankubira simu aba Fresh TV eya wane wansi ba ngenda yo wengine ne tuwogera ne bangamba tukwagala je ne bagande kina buzibu nze njagala gukasamu emwaga tugenda kola koba afa tulina emitwalo nkaaga onza kati ate malogana sente zaabwe EBS evaako nengamba kale singa nagera nendiyo zendide naye ate waita wakati bana abake esi bankubira atenga Fresh evudde ko nengambo bwayi katonda yebale nesigende Fresh yavako buvya mbade sidda mu following aina ibola bi Catherine bijukira kine cyentumbo nene chikathe cyentumbo nene chada mbufumbe echo chada bachi wasa Johnny tukola naye wano ku mupira Johnny yankunda then ne omuntu wange eyo wansi kati aliko BBS asoma mawulire ese chola wachikwatanga mu adede che onto agandi omuntu otegera nechi afuna kitu ekyo mulimu kuba sikiraba mukuba technical ebintu bino bya amma chaka beauty ekola nyaku zino kuwakati Muganda beauty mulungi cheru chisikiriza asabale chikwata mu mucho abasajja bakubibesa subira nti bebali awo abakakamu si bakakamu ze nakola internship naye nechola che nakola nacho internship chikwano kyange nnyo ngato kubye bifananya awo wabwo kumbe waliwo mukulu ayagalo chikwatamu naye wakuba obudobo nali kato nnyo era nga tasobola kunsubira ndi sokukwata mu kiwala ekyo naye nga okikwatamu asa kikwatangamu kyali kyange nange kino kale kyakiwala bambi kintu mbadde nduli nakyo ebbanga ddene eko waliwo ne kana kusajja kange kagenda awo kantege Dennis kana kavoisinga nga Solomon Kaweesa nako kali ku BBS we kali mukolera abasajja BBS abo sibamanyi nnyo sibakoleranga muko nakola internship naye nze ng'omuntu manyiwo ekikono bali waliwo omukono gw'ekyuma gwali gundeesewaawo abangamba kola amawulire abangamba emboozi yo wajja n'okola test nasiifu n'akola ekituufu wayita naye ne balaba olugezigezi nga lungi ne bagamba tetujja musobola otumutera munda naye ate ne kali kebatwala ako kasiifu ate ako kalina olugezigezi luyitirivu naye ate gwe embozi ani yagikuwa nze kati kankikubula ekinene era kati ku makya nyina wa adeweni byasakedde kunkubira nga ezo newsroom ezo oziraba newsroom lini ezaawa nezitankubira kuziwa story naddala zino exclusive kale ezo olugezigezi ate balulabirawa nze bangamba Kimbo wayayita obuzibu bwe olugezigezi lwali lungi nga tetujja musobola nedda nze kye nalaba kale sijja bogerako kubanga bonna bakyalimu active bakyakola ate buli omu naye ayiiya bulamu enzija gye najjamu baatya nasoma eggulire ng'ekyamazima tewaliwo omusomi wa BBS mu budde bwe yali anenkana mu mawulire eyali ansinga ne bakuba kati enkuba yo gye bakuba kati ate yankozesa interview kusoma eggulire ate bambi nga mwana muto kino ekiwala kinaani kino ekiwala Stella Nandawula oyo muto naawe kati Stella Nandawula olunza obuteeka okunza nkozesa interview tosobola kati olaba nze ng'oggyeko obuto nze n'omuntu mulaba ndaba confidence y'omuntu mu kusoma of course simugamba muntu mu myaka naye mu kino ekintu kino Anne-Maria Natabye yasomanga amawulire kati bwe yavaawo ne batagala kola replacement oyo yalinga mu newsroom Natabye mojjokera oba yaleetawo mukazi wattu kati abo nabona bali kati yali mwana muto kunze era ayinza okubanga ayina ateeka okubanga ayina oba
yayogera mu bakulu babiki wakati oyakozesa interview bawe yali akyali awo sendagira ndali ku NBS kati ngate yali mu production ye overall ate studio ya BBS baje kola bulungi nti interview zikola ku live wali ozikola mu studio mwenye naye waliwo gye bakulengerera ewalala waliwo gye kizimbe kinene bakola production nene nnyo obera mu studio abatekayo bontu balina gye bali waliwo abalina gye bali kati waliwo abali gye bali ne bagamba oyo musajja kale n'omuntu yali andese ndowooza batya ani yali akulese Mayiga katikira nzo bayi yali akulese katikira si yanta naye era yande tatasoka mu Iraq mwali mwabo tabanga semba jwe engineer era akwate yali andese naye bamufu wakati etali hiyo bamugoba baganda bawo abanene ne bamugoba naye ali munene yali andese gochomanya yali andese yali munene ati yali musajja si mwana wa bwala naye omwana obuwala naye mwali muno omwana obuwala naye nga n'omwana obuwala ate naye bamukuba mukema begeeyo kati nga yamanyi ge matono yate yalandisa yali musajja lwakuba nti BBS awo kyenalaba balina obuyinza bangi ona akuwa ono nakuganda kakati nno nze mukola internship bayita internship ne tusaba abantu bina n'okusoba nomanya abayaya abo kye batukola twakola interview nga bagala emirimu era nze ndowooza naliko ayagenda ng'agenze ku Meruti ng'ayise buyisi abasigadde owekitibwa musindise omukungu gundi yamusindise gundi okitegeera ebyo naye ekyasinga okunuma nga ntutekerawo ssaawa 2 nvaawo 3 wadde n'ekikomanda eky'olukumi tebakikuwadde kibi nnyo kati nize nno by the way nzi ngendo bwe nagendera ku BBS awo nali ngenza okulipressinga Zambali Zambali ngayagera kati Zambali agenda okugenda nga tuli mukola internship NBS yakuba omutwe munene ti Zambali weddoboozi tumututte kati newsroom nekankana TV newotoka kati kiri kyeyogedde nti abantu njiyise ng'omuntu ate bangamba zonna nazikola kati bwabadde manyi nti nkimanyi nti bangamba wayita naye kyakugana lugezigezi tewali lugezigezi wako nali nyambala ga lubindi nali nkube suuti nga z'amaanyi tugenda kumaliza kimbowa najjanga mu interview nga nkube suuti nga bano abaana ezaabwe bazipangisa mu wali walinda nziga suuti nzija nazo nga zange bakabera ku butambi bwa KTV nabwe mbadde nsoma nga suuti zonna zange nga ndi mulala nnyo ng'ate replacement ya Zambali kituufu nsobola ogituulamu naye munaye kati ate Asifu yali mwana muto Asifu tino kusoma tandaba na kumaliza kusoma either Asifu yajanga wa intern nda sewa Asifu asoma kati yali soma ayo pasi nga bada akola masters naye bada amaze ayo yali amaze ngera akola eno TV eja ne tutankalanya mu kibuga STV yali ku Boulevard yava onegenda ndowozere wo mugagga mbuga salama kali kakola naye olugezigezi nako kalina luyitirivu era nakasanya kupula mutene kagamba weesimbye okuba president naye ogenda funa obululu wabu lugezigezi lwo gwe ne kamera mani wa BBS era teyabusoka naye za sifate mu picture samulabamu naye ndoza nga bamanyi nti wabaawo aleese n'omulala n'aleeta ebyo bwe bityo ebyobulamu tebamuleta kusoma amawulire bamuleta kuba editor kati agenda otuuka ng'oluganda awandiika lufu ne bamugjayo ne bamuteeka ku mpewo ne bafuna abantu ba Mike ono Mike Mutebe yabeeranga ku Deruta ne babaleeta waliwo Kauma yabeeranga ku Resti ne yagenda ku UBC era ne yaka ku Deruta ne babaleeta Muyingo Muyingo yekati ali ku UBC kati Mike Mojokira Mike wali awo Jackie Nantala akabeeranga ku Likodi ne babeera awo tujja kudamu embozi ya media wikijja ngato badumanyika ebintu bingi newsroom za wano newsroom ndini ezitakuba simu nga zagala exclusive kankubulire ne annual Katambo genda Queen Beast era nago nali ngofunye Queen TV nago nali ngofunye kati yo Katamba nyinga nsonga mu bachinjagala Katamba nga tuli ku BBS ndi intani njala yagenda nenuma Katamba nangamba oli bulungi namugamba ndi bulungi nanga toli bulungi nakwata omutwalo nagumpa nanga agenda ofuna ekyokulya okumekuba nali ku computer nga kyamazima nebyenkola sikyabitegeera Katamba ne tosanga mu field ala semina ko bize Katambera gwenga muntu ate ye Katambo genda ku NTV ye yali simu nange yange yali simu nayenze bampisa mu interviews nyingi ate yale kati yejukira yali direct from BBS to ate NBS inanyebye NTV inanyebye ebyagala nyebyo nti omuntu ono tumujjeno kati nze juke nali nkola TV ya mukyalo Kingdom si ya mukyalo ya eri awo tetegereke kifaananyi kizikirawo kiddako tugenda ko wano leero
tenda bakuzikira ina tuluzikira kamera tukomewa naye bana mawule bona be batawadde kadi ensonga zaabwe ngenda ziku nembozi omanya ata imbera yeyo Saturday wa Kiganda ewasebugenye kati sebugenya abaana bange era mubozi ani yamuteka ku muzinda yangamba nti wamugamba otukasawe munga ziyiseeko nga tomugulira olugamberawo ne kanso waffe sekandi mulishidi naye ekyo kumugalira kiveeko abantu bajjukireko ne ku birungi okumugalira nyiza okuba namugamba nga keera naye ku muzindaalo lwamuteka kuteeka ku kompyuta weyagiraawo ne kati seba abeera wali bwagira ati kati namuwana ekitibwa kya Maseeka kati Maseeka Sebugenyi Junju abonna bajja tebalina kye bamanyi baana bange ba mu Ntumbwe Junju yali asomera ku RTF ka institute ka Kawenja bakayita batya bakayita RTF radio TV institute biri awo no